Yes, this is a warning goes out to security organs. Bantu mmwe abasirikale aba police n'aba UPDF mugenda kuleetera pulezidenti waffe yandibadde omukulembeze omulungi okubeera omukulembeze agaba punishment enzibu nnyo oba omuzibu nnyo ow'enjawulo ku bintu bye mukola kuba mmwe bakama bamwe babalowoozesa nti tasobola kufuga naye nga babalowoozesa nti tasobola kufuga kabondo katono nnyo bee kati era mwenna bawa orders bava mu pipeline emu waati wet n'ebigendererwa byabwe mu bye mutalaba n'ebintu byonna bye mukoze Robert Kyagulanyi president to be bigenda mumuleetera okubeera omukulembeze omubi bigenda muleetera kubeera mufuzi kubanga this is worse mususe how sure are you nti Kyagulanyi tasobola kubeera president wa Uganda era imagine nga Kyagulanyi apadde president w'eggwanga lino mwemulowooza ayinza bakola ki agezezaako okubeera calm agezezaako okubeera ku neutral line naye you people from security organs UPDF and police plus RDCs I swear upon the living God mugenda kuleeta omukulembeze waffe okubeera omukulembeze omubi. And I'm telling you this, oyo gwe mulaba nga atasobola, I'm sure 100% agenda kubafuga. Agenda kubafuga mwe kibatawaanya nti agakolobero ge mukoze agangi n'ebintu bye muluutize ku bannayuganda n'ebintu bye mubbye ku bannayuganda mulaba nga bagenda obiriizinga mudide ku basajja ababakulembera babawa orders akabondo akatawera n'abantu just 50 in our nation mutambudde ne command zaabwe and you're not supposed to be like that. Imwe mugenda kuleetera president waffe, I repeat it, mugenda kuleetera president to be okubeera omufuzi obutabeera mukulembeze mwe mwerabanga ab'ekitalo mwerabanga mwenseeno kubanga buli bubawa orders ne I swear upon the living God Kyagulanyi must become the president of this nation at a soon. Where will you be? Your bosses bajja kuba nga bali nnyonyi nga bagenza. Where will you be? Where will you be? Mugenda kwetera president waffe okubeera omufuzi. Wallahi, this is worse. You people mweyisiza bubi nnyo 100 times. Let me pray for you. Mwe mujja kuvunaanibwa kinoomu. Mweyisiza nga abatali bannayuganda. Sijja banenya kuba okusinziira ku myaka gyammwe mulabika temulina gavumenti ndala gye mwali mulabye ne as a must Kyagulanyi Robert Center mu Mitembo the bandit of Kabaka Mwenda Mutebi must become the president of this nation upon the living God. Now you will see mubikole mukube tear gas mukaabye mwefuule ebisolo
Then you will see. You will see. I swear upon the living God. Mbagambi. You will see.